Gulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinze okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo. Kaakati mwami Yoweri Kaguta Museveni embeera ng'egaze. Lwaki njogera bino ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Okusinziira ku bannamateeka ab'omu nsi ez'ebunaaya ne wano mu Afirika bavuddeyo ku nsonga ya Besigye. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nkutegeeza nti no ku Yugi Updates TV kw'osinze okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV gatannatweyungako. Genda wali wansi ojja kulabawo ekigambo subscribe, kikooneko subscribing okooneene mu kadde gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mikwano gyange, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Abali South Africa, abali Nairobi Kenya, nammwe mbalamusizaako nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti okuva omusango gwa Besigye bwe gwaleetebwa mu ggwanga erya Uganda guzze gudrowinga tension ssaako ne drama, gulimu n'engeri y'akatemba kankiyitewo ntyo. Lwaki? Kubanga mu byo musango guno mulimu ebirumira bingi. Kakati leero tension eraisinze oluvannyuma lwa bannamateeka okuva e Bulaaya mu Amerika okuvaayo ne bagamba bagenda tuula balabe ensonga za Dr. Kizza Besigye ssaako ne bannamateeka mu ggwanga erya Kenya. Jjukira jjo nga Besigye atwaliddwa mu kkooti ku lunaku olwa Mande, omusango gwe tegwawulirizibwa olw'ensonga ku kkooti kwaliko katemba atagambika. Oluvannyuma lwa gavumenti okuyiwa bataliyani y'amagye ku kkooti, omwo mw'ossa n'obutaganya balooya ba Dr. Kizza Besigye kuyingira mu kkooti oba nga aliwo bye bataagala bapulizentinge mu kkooti. Ekyo ng'okitadde ku bbali, waliwo munnamateeka w'e Kenya eyali asazeewo okujja okuwozesa okwakitingira amateeka ge asobole okuba ng'awolereza Besigye mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ekya Uganda Law Society akakiiko ne kagaana omuwa layisinsi okujja okupulakitisingira amateeka ago wano mu Uganda. Kakati kino kidrowinzeewo tension okuva mu Uganda Law Society, kuva ku chairman Ssemakadde ng'agamba nti ebyasalwawo ne kanso mu Uganda Law Society tabimanyiiko era tabikkiririzaamu, lwa nsonga naye y'omu abalina otutuula mu kakiiko naye baali batuuzizza akakiiko abo okusalawo bye baasalawo okusobola okulaba mukatini. Agamba bwe baali batuuza akakiiko kano nga ye kennyini kimukakatako kuba naye mmemba wa kanso mu kakiiko ako alina otutuulamu, tebaamuyita we baali bakola amateeka ge baakola, we baali basalawo ekikolwa ekyokumma munnamateeka wa Kenya layisinsi teyali mu kakiiko ako. N'agamba kati bayinza batya otutuusa akakiiko ne bavaayo ne final conclusion nga nze omu ku bammemba siriiwo. Kitegeeza ki kye baali bakugira, ki kye baali beekengera era ki kye baali tebaagala mmanyi. Kitegeeza nti kikulyetinzeewo tension, nga kitegeeza nti nno akakiiko kano aka Uganda Law Society aka kanso kalina omuzannyo gwe kazannya emabega tugambe. Kati n'okusinziira ku ssemateeka afuga amateeka ga wano oba afuga wano mu Afirika, teri musango guyinza kuggyizibwa mu nsi ndala ate munnansi n'akwatibwa mu nsi eyo ng'akwatibwa munnansi eri gy'abeera, ekyo baba bamenye mateeka. Kati US egamba yatuuzizza dda bannamateeka baayo osobola okulaba nga batunuulira mu nsonga zino eza Besigye, ssaako n'eggwanga erya Kenya nabo bannamateeka baayo badrowinze tension ku musango guno.
kitegeeza mbunnambiro bagenda kubanga bagwetabamu. Golowooza kino tekigezaako kubanga kyambusa Dr. Kizza Besigye yali agudde mu byobufuzi amadala okubanga balina level gye bamuteekako endala. Olowooza tebanga resurrection kumuzuukiza wa gye yali yafiira okuddamu omuleeta mu politics owa Uganda. Golowooza okiraba otya? Naye bwe njogerera America eseetinze bannamateeka baayo okusobola okulaba nga babiyingiramu. Kenya nabo batuuzizza bannamateeka baayo okusobola okulaba nga bayingira mu nsonga za Dr. Kizza Besigye. Kuba bagamba engeri ab'amateeka bano mu Uganda gye bakuttemu omusango gwa Besigye si we badde ino okukwatibwamu. Kitegeeza bannamateeka ba wano bakyali ba kiboggwe nnyo. Kati Abannakenya baagala kujja basobole okuba nga bayambako bannamateeka ba wano. Ssaako n'ekitongole ekya Uganda Law Society wano ekikulira bannamateeka kitegeeza nakyo enkola yakyo ekyali ya kiboggwe. Kuva lulwe baagaana okuwa layisinsi olw'oyo Omunnakenya okujja okukozesa omusango guno, embira we yatandikira. Golowooza bino bigenda kukkirawa? Golowooza guno omuzannyo kugezaako kuleeta Besigye ku political table oba waliwo ensonga ennekusufu eri emabega ffe gye tutannategeera? Njagala ojje mu comment section okomentinge otuwe endowooza yo. Nja kusaba olayikinge osharinge. Ekisingira ddala amakulu muganda wange teweerabira nsonga ya kusubscribinga, kubanga buli wosubscribinga oba oyongeddeyo amayengo gano aga UG Updates TV okubanga eddoboozi lino lituuka wala libeere nga liwulizibwa buli omu mukwano gwange ali yampuliriza. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.